ng'olugero bwe lugamba nti asaba aweebwa. Bw'atyo emyezi egiyise Kapere yalumba principal wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'amusaba omukisa amulinnyiseeko ennyonyi. Bobi Wine omukulu oyo omulaba muyita Kayanja yakwata ebintu byange byonna ebya tikitoko byonna yampambikira nganyimiridde bano bonna yamanyi bagenda kuteeka ku midiya ompa omukisa nange nyinye kunyira mwana wange kale nowabagamba nti Kapere kwate engatte yange obeere nayo mbigere Kapere nga tujja jibba nga bwewawa omukisa gundi onaani Big Eye nange mpanda ate mpisu muganda wange tukugoberera nnyo awo n'omuvubuka lasita bwewawa pikipiki oyo yagobagekoavati nagigoba neyoogerayo enamba ku social media netambula amuyamba Bobi eryaddala ginaabanga eze bangamba wamalayo ani yakulimba Era bw'atyo Bobi teyali mubi n'amusuubiza nti olunaku lulituuka n'amulinnyisa ennyonyi. Kigambo kyange kiteeke mu mutwe nange nfunire ekyansi nyonyi Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David oyo ennyonyi girina ennyonyi ya Kapere Kaakati olunaku olwo yamusuubiza lutuukiridde olwaleero. Bobi Wine asazeewo agende ne Kapere Dubai ewagenda okubeera ebikujjuko eby'enjawulo naddala ekikopo ekya Nuupu UAE Diaspora Cup okuli ne Desert Safari ne Boat Cruise. Wabula yasoose kumusuubiza nti amutwala ku One Love Beach e Busaabala era Kapere ne yeesunga okulya ekyennyanja. Mwana tokoleka kyamaanyi tugenda Busaabala kulya sente tugende One Love Beach e Busaabala kati embuuza bedde ozina akantu ke tugenda okuvugiramu oyagala kuwuga akali kamasodani banange kiwedde walayi tekeka kitandikidde wano kitandikidde ku One Love Beach Amazima baawoomeddwa ekyennyanja e Busaabala kumbe ate alina surprise ey'enjawulo gy'amutegekedde. Oluvudde e Busaabala awunzisa amututte entebe n'amulinnyisa ennyonyi nga bwe yamusuubiza. Kapere kwata enkofiira eno Kapere muwerekereko kwata ku nsawo zino bawerekereko
Badge wa the president mumujirira Banange! President.